Ssaabasajja Kabaka alonde mwenda mu TV okubiri afulumya olubiri ku ssaawa emu ey'okumakya olusangibwa Kabula okukola dduyiro. Abantu bamulindiridde ku mabbali g'engulu gy'ayise nga bw'abawubira ku musanyu ne bategeeza nabo babadde bawulira buwulize ti Kabaka akola dduyiro. Omutanda ekyekizibu kyaffe n'eggwanga tulina Ssaabasajja tulina empologoma ekitiibwa ekyo kyava dda. Ng'amaliriza okukola dduyiro ku ssaawa 3 az'omu lubiri lwe ne yeeteekateeka okulamula abantu ku lunaku olwokubiri ku gwenyini waliko obwenda ku 3 Musazire Kabula. Ssaawa 5 ez'okumakya Katikkiro Charles Peter Mayiga atuuse n'ayigira mu lubiri era wayisa akaseera ne Kabaka n'afuluma olwo batandika okukola mu pulojekiti. Kabaka yengedde ku ssomero Nabigoye Muslim Primary School yeetabidde mu kusala Juma era nga abayizi n'abasiraamu okuva mu disitulikiti Ntonde bagyetabyeko. Kyekiyamba omwana Adamu okweyisa obulungi omubaka Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okusala kukulembeddwamu Imam Kamashiravu akubiriza abantu okwagala ennyo Obwakabaka. Soka bwekyekingire ogenda kwenda kikyogenda okufuna neeyo gye bawangaalira ne tusanze ennaku zino ensangi zino nga tuli abantu abategekera abaana baffe n'osanga omwana Adamu n'agenda ku sipiriti abeera yakola ndebannatu ati hashinga agamba ya ayuhalladhina amanu abange mwabakkiriza makaddamatevadi. Ejjuma oluwedde Katikkiro Charles Peter Mayiga wasinziri n'abikira Obuganda okusiirira ku Mulangira David Simbwa ategeezezza ng'okusiirira ku Mulangira omukulu bene bwe kwamusanze Musazire Kabula n'ategeeza ng'okungubaga mutongole bwe kutandika olunaku olw'enkya ku ssa 8 nga bendera za Buganda zaakubira wakati w'emirongooti. Katikkiro agasseeko nga ku bbalaza Omulangira Simbwa bagenda okutwala ekasubi gye bagenda okumutereka. Kabaka akomekereza okulamula ku olwaleero ewa musajja we mu Jjija ng'asimbye omuti ogw'ekijjukizo. Kabaka mukwasiza n'omugu ng'akalombolo bukabala n'asunga ku tegyayagala. Mu Jjija awadde Omumbejja Ssanga lya Mawuga Ntenyankole nti ewangaala nnyo olutadde mu lubiri lwe. Okulamula kuno okw'ennaku 3 mu kukuza olunaku lwa bulungi bwansi n'ameefuga ga Buganda ku mulundi gwa 32 Omutanda okukumikiza olunaku olw'enkya ng'emikolo giri ku mbuga enkulu y'Essaza Kabula. Maria Nakyeyune Haruna Mugano waligo Sadati bakusikedde guli eno ku lwa Bukedde TV 1.